General Museveni mukamwefube okunywereza ddala ekintu n'okukitegekera mutabani we Muhoozi nti ebintu bimwanguyire. Munnange ayagala ejje erya SFC lifuuke ejje eryetongodde ku UPDF. Kino nno Ibrahim Ssemujju Nganda akiwakanyiza newankubadde nga era abatunuulizi bagamba nti Ssemujju Nganda amala biseera kubanga Museveni talina kintu kyonna kye yali ayagadde ne kitayitamu nga bw'akyagala nti bwe bwesigama ku paalamenti nti akize mu paalamenti so nga ate paalamenti mu ntandikwa ng'ejje erya SFC litondebwawo paalamenti tebagyebuuzaako. Awo munnange nga beebuuza nti kati Ssemujju Nganda amenyekera ki? Naye oba oli awo alina ensonga ze nga tetunaba kubeera nga tuyita mu ezo ez'abantu aboogera ku nsonga eno kiki balowooza. Kati munnawe Ibrahim Ssemujju Nganda tumumanyi bulungi nnyo, omubaka wa Kira municipality akubye omulanga eri ababaka banne mu paalamenti bagaane gavumenti ya Museveni kyegezaako kubeera nga ekola okubeera nga eddira ejje lino erya Special Forces Command SFC okulifuula Independent Service Unit ku Uganda People's Defence Forces UPDF nti libe nga likola byalyo. Kwegamba kiba kitegeeza nti lino liba jje eryetongodde ebyalyo tebiina kakwate ku Uganda People's Defence Forces. Nti kino nno bannayuganda musaana mukitegeere nti Museveni olaalo nga abadde nga atugamba nti waliyo kye bayita UPDF era nga gano ge majeege nga nago gennyini gagera mu ajja bali n'ateeka mu n'akola bw'atyo n'ayingizaamu abapya n'ateeka mu poliisi n'akola atya. Kakati olwo ne bakolayo SFC era Muhoozi gwe baali bakwasa omulimu ogwo gw'okurikuluutinga abantu mu SFC. Muhoozi amaze okufuuka CDF kakati baagala bakutule SFC ku UPDF. Ekyo muganda wange gye kiraga ne bwe batotegeera okitegeera gye kiraga okitegeera nti ejje lino erya UPDF kitegeeza nti kati bagenda kulirekamu abo be bateesiga bakaceere bo nga kakati si bakaceere azisaaki ne kwegamba abatakkiriziganya nabo nga babaleseemu kaaba basobola okubeera nga babagavaninga okubawa amawulire kwe basipayinga bwebityo ndi bagamba ki kati lirya SFC ddyo balikole special nga liriwo kutunuulira liri ery'ekiwaanyi eririko ka Uganda kati no SFC awo bo basooke bakole ejje lyabwe nga lyeririwo okubeera nga likuuma kye bayita achievements eza dynasty era nga liwuliziganya butereevu n'amagye gali agali eri mu buyeekera wane walala era nga liri well facilitated lirina bapayiroti b'ennyonyi n'emmundu bazirina. Mwolekedde okulaba bano nga bambala uniform enjulifu nga bali banyirira nnyo. Mwolekedde okulaba bano nga bakuba bali nga bakuba abapoliisi era mubirindire ddala. Mwolekedde okulaba ebiwayi by'amagye nga byeguddeko nga beekubye nga boolaba abasirikale bagwa ku bapoliisi ne bakuba empiteeka ensambagere. Kakati Ssemujju Nganda bw'atyo yalabula nti paalamenti terina kuwagira move eno, terina kuwagira kintu kino nti baddire SFC bagiregalizing kubanga teri mu mateeka era nga eno agiraba nga illegitimate entity created by General Museveni tibuhabulwa. Kakati munnange bino byonna Ssemujju Nganda okubeera nga abyogerako kyavudde ku defense state minister amanyikiddwa nga Huda Oleru Abason kemanya ge Huda Oleru Abason defense state minister. Ono munnange bw'atyo yazze na introducinga n'ayanjula bill
wiiki ewedde nga ateesa nti balina okuteekawo ennongoosereza a proposing amendments mu UPDF Act 2:5 balina okuteekawo ennongoosereza mu tteeka lya UPDF 2:5 bwe mwaka mwe baasimba n'okukola ennongoosereza bwe mwaka bwe baaliteekawo I don't know. Naye biiru eno nga baagala kwegamba eno gyaleese Defence State Minister Huda Olero Abazon agamba mu biiru eno nti baagala SFC biiru eno kyekirimu SFC nti ebirenga ebira independent ku UPDF kwegamba nga ebya UPDF tebigikwatako era nga babayisaamu n'eggaali kitegeeza nti bonna be basuubira okuba nti kati bano bali naffe oba bantu baffe ani akuzaala obeera wa jjajjawe yaani abamanyi bikubuuza byonna ebyo ne DNA bagifunye bulungi nnyo ne bakakasa nti kakati olwo bano bagenda kufuna training ey'amaanyi babatwala oba Russia oba wa baba training babaleeta balina buli kimu babateekaawo kakati ino UPDF yammwe bagibalekere mutandika okukaaba UPDF yammwe okitegeera naye babeera batulekeddewo we tutandikira babeera batulekeddewo baba batuyambye okubeera nti baawudde tetumanya naffe nti bali betulina okubanga naffe tuyisaamu eggaali bali kakati munnange Ssemujju Nganda era ebbanga liweze kubanga ono okuvanga namawulire ng'akritisayizinga nnyo SFC era nga yagamba nti eno unit yateekebwawo wabweru wa channels era nga ne approve oba parliament tegikakasangako nga bwe kirina okubeera mu constitution wamu ne UPDF Act. Ekyewuunyisa wano mu Uganda njagala okubabuulira nti regimu ya Museveni eno kyesinza okukola oba ebimu ku bintu ebinneewuunyisa byekola nti amateeka gavaamu n'ekola ebyayo kati ate bwe baako kyeyagala okuyisaawo n'ekomawo mu mateeka kati ate kye yateekawo mu wabweru w'amateeka ate n'eyagala ekize mu mateeka ekyo nakyo kikyanneewuunyisiza ddala. Kakati okusinziira ku article ey'210 mu Uganda Constitution ya Uganda Parliament yirina obuvunaanyizibwa okubeera nga eregulatinga oba kwegamba nga ewa ebiragiro butereevu ng'erina obuyinza ku UPDF ku Uganda People's Defence Forces bwe kirina okuba mu mateeka kubanga amagye gaba gaggwanga naye wano e Uganda nti UPDF gyegisanga e Congo nga Parliament temanyi egende mu kalulu k'e Kenya nga Parliament temanyi egende e Sudan nga Parliament temanyi UPDF eyo UPDF kakati kubanga ajjukira nti ne babeera ba SFC wetuli tebabeera ba UPDF kubanga SFC eri under UPDF kati kyebaagala okubeera nga bagikutula ku UPDF basobole okubeera nga bamaliriza mission zaabwe. Kakati ekyebuuzibwa nti kakati bwebanga teri under Parliament teri under UPDF kwa UPDF already nayo yennyini UPDF si yaffe tukimanye bulungi nnyo nti bannyiniyo beebo bennyini kubanga batukakasa nti magye gaabwe ne muhoozi agayita magyeege naye ndowooza agenda okukizuula nti kirabika waliwo mulimu baani mulimu n'abalala babatakwatagana n'agamba oluli twatandika dde ekintu kyaffe SFC weeri yeno tumala kubala nga tukuggyeko na buli kimu DNA biki byonna tukubuuzizza kana nakatono tukunoonyereza kuvaawa olimu omusaayi guli bwe tunasobola okunnyonnyola nti ddala gwe oli muntu waffe gwe tolinaawo muganda wokoleka ffe tuli ba musaayi gumu kino kintu kyaffe n'okitegeera va ku bali abeetaaga okusiba obusibi Muhoozi yagamba abo bonna banne beerweru agenda kubasiba era kwegamba okusinza ku bikolobero bye yakola waliwo Munnayuganda omwe yagamba nti yakola ebikolobero kutta oba okukolera wansi wa Museveni ne batta abantu beekasesererwa ensululu naye
n'agamba naye ku lw'ensonga enkulu eriwo ate tujja kwesanga nga munaye tumaze gakuwagira era eruwaffe bannange tebereza mutuula ku lujjuliro n'omuntu yakuttira abantu bo kiruma naye nga bannayuganda bagamba abamu tikale erweru yakola ebikolobero tujja kumutunuulira mu maaso eyo naye ku lw'ensonga eno tujja kumuwogera kubanga oba oli awo mbu yentandikwa tuba tulina okumanya naffe loopholes eziriwo mu system kubanga era kati bino byongera okubeera nga bikakasa nti kituufu waliwo obunkenke bw'amaanyi naddala mu magye obunkenke bw'amaanyi kakati munnange parliament already Ssemujju Nganda tutegeeza nti under article 210 UPDF Uganda People's Defence Forces gana amagye gayinza kubeera wansi wa palamenti ebigakwatako palamenti erina okubanga nti galagawa kiki kwambala kiki palamenti n'okubanga byonna bisookera eri ekitali wano e Uganda omulina okubeera nti nno bateekawo units z'amagye endala military units endala palamenti erina okubanga ekimanyiiko kakati UPDF Act section 2 era nayo eyautlininga nti amagye galina okuba nti nno byegagenda okukola bimanyikiddwa era nga gamanyikiddwa omuli amagye ag'oku ttaka wamu n'amagye ag'omu bbanga byonna birina okuba nga palamenti ebimanyi bulungi nnyo teri pulisa z'esukooyi nga tetumanyi ziva tulina okuba nga tukimanyi sukooyi zino weeziri wano because twazitumya era sente zaava wano naye bajja genda mu palamenti basabe sente ezitategerekeka balete buliisi nyonyi bateekaawo kakati tewaliiwo additional services zirina kubeera nga tezitegeezeddwako mu palamenti gwe palamenti nga bw'ogibuuza tosobola kunnyonnyola kati nga bw'olaba bekyali ku magye ga Uganda okugenda e Congo tuwulira buwulizi nga bagamba nedda kakati ate tugenda kukola bwe tuti tugenda kukuba white mercenaries tugenda kukuba tugamba musajja nga batabuse kiki ezentalo zetulumba zaffe oba si zaffe bigendererwa ki tuwulira buwulizi nga bawaana buwanyi M23 eryo jibwe gamba mannange Ssemujju agamba nti ekituufu bwe kiba nti SFC ebadde ng'ekola emirimu gyayo nga tewali parliamentary approval palamenti nga tegikakasanga okumala ebbanga lino lyonna kitegeeza nti ejje lino liri illegal teririwo mu mateeka ejje lya SFC simanyi lwaki mali mabiri zitagenda kuwaaba musango ogwo era lino lyakolebwa General Museveni ng'alina ebigendererwa bye mumanyi obulungi bannayuganda tubabuulira ebintu bino naye munnange oba onnyonnyola nga bw'onnyonnyola wano n'otwala obudde n'onnyonnyola naye ebintu obaoliawo temubiwulira tetumanyi naye mulina okuba nga mubimanya kubanga guno mulembe gwa mutimbagano buli omu abitege kakati Ssemujju Nganda bw'ati agamba nti Museveni yatandika okuzimba ejje lino nga liri nga ye personal army nga yakayingira obuyinza 1986 Ssemujju Nganda akyali munnamawulire era bino yabyogerako n'abiteeka mu discussion mu ntandikwa ya mwaka 2000 nga boogera ku UPDF Act Museveni munnange yali yatandika dda okubeera nga ye ayogera ku kuteekawo ejje lino SFC era nga kino yakigambako ba senior military officers nti mumanyi tulina okuteekawo ejje SFC biki Museveni naye palamenti teyagikola ki teyagibuuzaako kugamba teryateekebwawo oba teryatondebwa mu proper channels ekirifuula okuba nti nno lino yaliteekawo kutuukiriza bigendererwa bye
yenga yi kati n'essaawa eno ayagala libe nga lyekutula ku UPDF. Already UPDF tetuli mu mikono, tukimanyi bulungi nnyo nti already era nayo baagiwambira ddala. Nze mulimu n'abantu abamu abasirikale abali mu UPDF sijja kubalimba nga nze mbalaba. Juzi mbandi Nateete era kuzomeza 24 mbandi Nateete awo ebitala byawo byafiira ddala byo, ebyo byafa. Emmotoka zeeragira nti kati genda kati kali ndekeramu bwetyo nga zikozesa amataala. Bw'osanga babodaboda bo abavuga kiwalazima za accidents. Naye eyo si ensonga. Kati bateekawo wabaddewo abasirikale kubanga abasirikale jjukira tebagenze mu Christmas holidays. Kakati olwo wabaddewo abasirikale ababaddewo bakute bulediyo koolo oba bwabaddewo okitoki bwe butyo bawuliziganya. Babadde babiri be nasanzeewo awo aba military bambadde element erikondowooza military police oba bambadde buli kimu beekapise bulungi nnyo buli kimu olaba bakirina. Kakati nosooka nensala ekkubo ate mukukomawo nengezako kumutunuulira omusajja ndabe nenjagala mugamba ofiisa gyebaleko mwebale nnyo nengamba wayi sajja eyinza okuba enjala emuluma nankubirawo ekyasi nga mwemanyiiza naye nga bwemutunuulira mu feesi wallahi ng'oli siraba tribe gyafaanana wano e Uganda ng'omusajja oyo tandabikebera kubeera munnauganda nentunuulira ne munne eyabadde sayidi eri nemutunuulira ngenda okulaba nga bafaanaganira ddala. Abasajja bali baddugavu nnyo emimwa mumyufu ekyo kyali baddaawo naye nga bwe batunulira ne sikiini yaabwe naye kati munnayuganda sikiini osobola ogitunuulira n'ogitegeera nti ono ddala naye nga ne sikiini yaabwe eringa eriko olutikotiko nga bw'onoobeerawo ng'oyiye olutikotiko bwoliyo naye nga ne feesi yaabwe eringa kwegamba waliwo olabeko omuntu nga katugeze omuddugavu oba nga mweru kale naye nga alimuko ebipaapi ate ebipaapi ebyo birimu biringa bya red amaaso mamyufu emimwa mimyufu muddugavu nnyo naye nga ate sikiini ye raafu ogiraba eringa eriko olutikotiko. Neŋŋamba nti bano abantu ki aliens kiki nga tebandabikira kubeera bannayuganda sijja kulemba lwakuba nalemereddwa natidde okubuuza okubaako kyenjogera n'ofiisa nkoba ekyasindika.